akwata simye n'azuuka buzuukusi from nowhere n'avuma omuntu oba n'akuwalampa tekiriyo. Abaana ba National Platform People Power agenda okukolera video oba okulumba ng'omaze kulumba National Platform okulumba president eyo nkole yaffe tetuli balalonga mu from nowhere n'ojja n'olumba Nuupu oba n'olumba president. Tugezaako nnyo okwewala okulumba abantu abatatulumbye y'enkole yaffe. President bwe yavuddeyo n'ayogera ekigambo nabagambye buli muntu agenda okuvaayo okwogera okulumba president n'okulumba National Platform ajja kuba ng'ekigambo kye baabyogedde kiba kyogedde ku ye yennyini ng'omuntu nga kimutuuseeko. Nakugamba nti omuntu bw'asindika obubaka gwe n'owulira nga bwogedde ku ggwe oli wa ddembe okuva ba tebwogedde ku ggwe kitegeeza sirika. Mukulu Moses Sali aka Bebekol kitaawo yali wa UPC yatulugunya Abaganda netta Abaganda bangi nnyo record weeri. Kitaawo wa NRM na wali wa NRM essa Abaganda bangi nnyo era it's on record tovanga yokwogera ku bigambo ebyo. Mukulu bakubako amasasi ne bakujjanjabirako ensambya ndowooza ne bakulifalingako n'ebweru era toyiganga ekyo si ekikulu kyekiwa. Bw'ogamba nti olina amagezi naye ng'ate tosobola kwawula ebintu bibiri oba oliko ekizibu kitya. President waffe yagambye nti omuntu ali mu Buganda ng'okyawagira Museveni oba NRM obeera musiru nnyo oba tolina magezi. Omuntu ekigambo omuntu kitegeeza omuntu ng'oli mu Buganda oba omuntu ng'oli Muganda. Yawula omuntu nga oli mu Buganda oba ng'omuntu oli Muganda ng'okyagira Museveni kitegeeza omuntu omu. Mu Luzungu bakiyita single. Pululo wogambira abantu. President byadde akola statement yakozesezza ennyukuta ennyonnyola omuntu omuganda teyagambye Abaganda kitegeeza Abaganda bonna yakozesezza omuganda omu ng'ategeeza omu. Kati gwe kyasoose okulema n'abaana bonna okusooka okutegeeza abantu yabadde ategeeza Baganda bonna oba yabadde ategeeza ba individual ng'akozesa ennyukuta omu bwe nkozesa omu ntegeeza omuntu omu individual bw'agamba abba kitegeeza ategeeza Abaganda bonna. Kino jala kigendere ba criticizers mwenna ba propagandist ba NRM waliwo enjawulo wakati wa omu n'abba. Bw'agamba ebbi ategeeza Abaganda bonna. Bw'agamba OM ategeeza omuganda singular omuntu omu. Bw'akozesa oba Abaganda aba ategeeza plural Abaganda bonna. President yakozesa ekigambo ategeeza omuntu omu. Yagambye bw'osanga omuganda mu Buganda ng'akyawagira Museveni kitegeeza yasingolizinze teyakozesezza plural nti ategeeza Baganda. Kati mwaba NRM nga temumaze kozesa wongo wa propagandist mwasituse ne mutaminga video nti president yategeeza Baganda bonna. No, ekintu kyabadde muganda omu singular teyagambye plural nti Abaganda. No, kati njagala nzanye ka video kano mukategere bulungi nnyo. Nammwe kennyini abadde basafuna makulu g'akatambi kano mutegeera abantu bano bakawutataakinge nga mbategeeza enjawulo y'ennyukuta ezo buli wa NRM aveeyo okwogera ng'ategeera wakati wa o ne abba ne omu. Ennyukuta ezo zaawukana mu ntegeeza y'abantu mu gurupu z'abantu. Tuliwaga nti ategeeza omuntu omu bw'ategeeza abba ategeeza abantu bangi nnyo. Njagala okwate akatambi kano kawulize bulungi nnyo naawe olyoka otandika oba counter attacking ku bye boogera wulira.
Museveni oye ebintu bibiri erina musiru nnyo oba mubi nnyo. Obadde w'ebbanga ddene nga bakuvuma enku wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe, abo be mulaba beekuluwaliza ne Museveni beera enkwe. Kubanga omuntu bw'ajja n'akufukaza nnyoko n'ekitaawo, omuntu bw'ajja n'akolako ebikolobero ate ne okulumisa naye obeera waki? Ng'atandika owudde kyeggambye ennyukuta ezo omu. Bulira omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri erina musiru nnyo oba mubi nnyo. Yagambye omuntu kitegeeza badde ayogera sinjula. Bw'agamba ategeeza pululo. Era bw'agamba nti musiru nnyo era yasingulayizinze omuntu oyo omu. So si bonna. Kati mukulu Bebe Cool endale propaganda listi mwenna muwuliranga nnyo ne mwawula ebigambo ebiba abantu abangi n'ekigambo ky'omuntu omu. Era bwe yabadde asindika obubaka buno nabagambiddewo nti buli anaavayo okwogera ng'alumba pulezidenti kitegeeza yabadde agamba ggwe kuba singa batagamba ggwe si gwayogerera Abaganda ate era pulezidenti ayogera ku Baganda bonna yayogedde ku o. Kankabaddiremu wale wali okulana okukomba essowaani wulira omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri erina musiru nnyo oba mubi nnyo. Obadde w'ebbanga ddene nga bakuvuma enku wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe, abo be mulaba beekuluwaliza ne Museveni beera enkwe. Kubanga omuntu bw'ajja n'akufukaza nnyoko n'ekitaawo, omuntu bw'ajja n'akolako ebikolobero ate ne okulumisa naye obeera waki? Alright. Kati bwe tuva ng'omaze okuwulira enjawulo y'ennyukuta etegeeza omuntu n'abantu, pulezidenti yabadde ategeeza omuntu ssekinnoomu era talina linnya lya muntu liyamenye. Talina linnya lya muntu liyamenye, yagambye omuntu. Kati kankutwale ku Yoseeri Tibahabulwa ng'ayogera ageneralizinga. Talking of Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. Fe ng'Abaganda. He generalized all Baganda. Fe ng'Abaganda. He generalized all Baganda. Bebe Cool. N'Abaganda abali mu NRM. At one time did you came out to condemn the heretic speech which Museveni aired out some years back against Baganda? Gwenga gwe chitawo nyoko Baganda bo ne ba NRM propaganda list mwe yita Baganda mwavayo condemning statement ya Museveni gye yogera. Museveni ya generalizing ya chikola yakozesa plural letters obenyukuta ezogera ku bantu Abaganda bonna so teyayogera kunti ku Muganda omu. Naawe yakutwalira mu Bebe Cool bwobanga oli Muganda nkiddamu. Naawe yakutwalira mu Bebe Cool bwobanga oli Muganda yakutwalira mu nkiddemu owulire. Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. We have had this before. We've had this before because we had groups
Otherwise, why do Uganda have problems? Bantus against Nilotics, Nilotics against Bantu. These were the rubbish of 1966. That there is a conflict between Bantu and Nilotics and Mutesa, Ivinjira, the other group, for the Bantus against Obote, for the Nilotics. Sagala tuddeyo nyeyo. Njagadde nziremu nnyo butambi buno bubiri. Nsomesa abasajja ba NRM ne Bebe Cool. Wakati w'ennyukuta etegeeza omuntu omu n'ennyukuta etegeeza abantu abangi. President byadde akola okwogerako yayogekozesezza ennyukuta etegeeza omuntu omu. Museveni bwe yayogera yategeeza yakozesa ennyukuta etegeeza abantu abangi Abaganda bonna. Ye president yakozesa ennyukuta etegeeza Omuganda yekka oyo ow'enkwe so si Abaganda. Kankuddemu okategeere bulungi nnyo. Omuntu mu Buganda muno nga kyawagira Museveni oyo ebintu bibiri erina musiru nnyo oba mubi nnyo. Obadde ddene nga bakuvuma enku wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe abo be mulaba beekulu wa Issa ne Museveni beeba enkwe. Kubanga omuntu bw'akyanafufukaza nnyo kone kitaawo omuntu bw'akyanakolako ebikolobero ate ne okulubisa naye obeera waki? Bomala okuwulira oyo kati wulira ono statement ye. Talking Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? All right. Kyenjagadde nseetegeere kati omukulu ono byavuddeyo okwogera. Ayogedde ebigambo bingi nnyo. N'agamba nti wulira njagala osokola ebigambo bino omwani nazze mukwatamu. Wulira bulungi nnyo. Nazze mukwatamu yagambye bw'ati. Abatategedde statement yagambye bw'ati. How do you come and say nti Abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru? Alright. Bebe Cool. Muganda wo Kyagulanyi yagambye o gwokozesezza a. Waliwo enjawulo wakati wa o babategeeza omuntu omu. A bategeeza abantu abangi. Kati bw'obanga okola video soko ofuna amakulu g'ennyukuta ezo n'okuvunulwa kwazo. Gwe wakozesezza ennyukuta y'Abaganda bonna. Kyagulanyi yakozesa ennyukuta y'Omuganda omu. Kitegeeza nti gwe wakoze ensobi nga tonneetegereza biki by'ogenda kwogera mu bufunze wayokyezza. Era bw'oba mu NRM yonna nga go basindise okwogera ku nsonga zino. Wattu ebiseera bisinga nakugamba nga webuze ku Zuwena nga tonnajja kukola live naye simanyi lwaki wagaana okwebuza ku Zuwena kubanga waliwo ekitagatta. Era kansoke mmala okuddamu nkazannye. Bw'ati bwe yayogedde. Kankadde wano bulungi nnyo. Okawulire. How do you come and say nti Abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru nnyo? Obuwagizi bw'omukulembeze wa Uganda buva ku Baganda oba buva ku Bannayuganda? Why is your topic always about Baganda? Alright. Mukulu Moses Sali eke Bebe Cool. Tuli mu politics tetuli mu kuyimba kubanga buli musiru asobola okuyimba. This is to remind you. Tuli mu politics nti buli musiru asobola tuli mu politics. Asana okwegendereza nnyo ng'oyogera n'abantu nga ne byogera abantu babitegeera. So si music industry nti buli musiru asobola okuva najja n'ayimba nga takoze application kasita afuna piano n'afuna emizino microphone asobola okuyimba kubanga mu kuyimba tebakola application. Mu byobufuzi oleta qualification zo ideology ne manifesto n'obulira abantu ne bakulonda. That's the difference between. So waliwo enjawulo wakati wa music ne politics. Tuli mu politics kati kansoke nkusomesa politics mu kulugolo okotegeere. First and foremost, Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja Muganda. Robert Ssentamu ye president wa National Platform. National Platform
Kyekibina ky'ebyobufuzi ekisinga amaanyi mu Buganda kye tuyita stronghold. NRM National Liberation Movement oba National Liberation Movement stronghold yayo eri mu West. Ompulira bulungi nnyo. Kati waliwo kye tuyita swing states. Swing states bye bitundu ebibiina by'obufuzi gyebeera n'obuwagizi nga buli 5 ku 10 nga bongerezaako bwongereza. Ompulira bulungi nnyo. Kati